butereevu mu State of the Nation. Ebyo ebigambo by'obadde oyogera olwaleero natuta obudde n'entunuulira omukulembeze w'eggwanga aga nti ayina trillioni emu n'omusobyo nga omulimu gwayo ku making sure nti economy ebeera excited gavumenti nti economy agibuguumiriza bakibazo bafune sente nambooza abadde abanja gavumenti oba yakola kasasiro gavumenti nga tennamusasula disitulikiti y'Emukono tennamusasula bamuwe sente nambooze bwe bana n'ab'emisango nabo gye bali abapensioni nabo abasasule sente ezo bwe zinakkirira fe abalunda enkoko amagi bajja kugagula abayina amata tugambye nti obungi bw'amata bwe tuyina buyitirivu obungi katale ke kabuze nti kati bw'anaamala okuriliizinga sente ezo ne Uganda Development Corporation Bank nayo efune ku sente nti eno wansi ekonomi egenda kutintanga kiryo kya nkuba. Omanyi nze ebyenfuna saabisoma mu kibiina ebyenfuna byentegeera by'ebyokutunda ebintu byange oba ebyokukola omulimu ne bansasula ne ngulako byenjagala. Ebyenfuna byentegeera by'eby'abantu bange okulaba nti nno balina obusobozi obwetuusaako ebintu ebisookerwako buli muntu mu bulamu bye yeetaaga okuba nabyo ng'okubeera ne wasula okubeera ne waalya nekyalya okubeera ng'asobola okugenda mu ddwaliro n'okusomesa abaana be. Ebyo by'ebyenfuna byetegeera. Abantu bangi tebajja kutegeera nnyo bino GDP simanyani per capita income n'ebiringa ng'ebyo. Ebyenfuna abantu babitegeera nti nina ssente mmeka mu nsawo. Kati mwami Museveni nze simuwuliriza ng'ayogera kubanga nina omukisa ogw'okufuna ekiwandiiko kye mu buwandiike tukituuleko tukiyitemu ng'aba opposition tusobole naffe okufunira awamu ebigambo ebyokumuddamu. Naye kansooke ngende n'ekyo ky'oŋŋambye nti agamba eggwanga tulinawo trillioni emu mu obuwumbi bumeka 1.16 trillion. Ekyo kumpi trillioni emu. Naye kwegamba trillioni emu n'akawumbi kamu. Okuteeka mu bantu nga tusasula amabanja naye ekikulu kye tuba twebuuza omanyi Uganda mu byenfuna nayo muntu si kyekyo? Kati Uganda yatunze eki? Uganda nsi ki gye yawadde services ne batusasula? Oba sente twazeewozeewa era obukwakulizo obuli eyo gye twewoze sente ezo bwe buluwa omuntu asooka abumanyeeko? Oba twakoze ekyobutaliimu nawulirawo olumu omu ku bayambi ba pulezidenti ng'agamba nti Museveni tafaayo anti sente bakuba nkuba agenda akube aleete triliyoni nga ziizo aziwa abantu inflation bwenejja tejja kuba y'amaanyi nnyo. Omanyi ebintu by'ebyenfuna ebitono kye bimanyiko bigamba kasita wabaawo omuntu afunye sente zitaliiko ntuuyo esente ezo zitta ez'abalala ze batuuyanidde. Kati bwebanga Uganda ng'eggwanga tetulina gye twasimye golodi ne tutunda, tetulina gye twasimye kopa ne tutunda, teriyo bamwanyi ze zatutte mu katale k'ensi yonna ne tutunda, naye nga tugambye bugambi either nti Mutebire sala amagezi oleeteyo ku ssente trillioni tusasule abatubanja ndaba ssente bipapula, oba si kyo gano amabanja agagenda geewolwa buli lunaku. Era sente ezo bwe tuba twewoze neewole Munnayuganda abamanyi nti agenda zisasula. Sente bwe zityo mwami Museveni z'ayogerako tezireeta bugagga. Ebintu ebyokukwata nga sente ne bagamba banga bwe banaagamba nti nno sente zizino trillioni tuzigabanye abantu batandike emirimu obuli bw'enguzi nga buyingirawo sente ezo ogenda kulaba nga abateekeddwa zifuna ate era si be bazifunye nga tuba mu kizibu nti tulina ebbanja oba twateeka sente ezitaliiko ntuuyo 1.1 trillioni mu economy yaffe mu saturation naye ate nazo abalina ate be bayongerwa abazibba bulijjo era abalina ne sente endala ze bagalidde mu mayumba ate nga be balinze na zino kyokka ate nga ye ku Munnayuganda oli owaawamu agenzeeko banja. Mwami Museveni simanyi oba
alikyusa n'ategeera ebyenfuna kuba buli mukulembeze aliko byasobola. Oli asobola okuba ng'amanyi bya kijaasi, omulala ng'amanyi byanfuna, omulala ng'asobola bulungi n'embeera z'abantu. Kati mwami Museveni ekyebyenfuna naye alinganga nze takisobolera ddala bulungi kubanga bukyanga ajja mu buyinza tuwulidde poliisi ze buli lunaku nga zitutomeza. Bwe yali yakajja yagamba yajja gendanga ebweru atwale ebijanjalo batuweemu TV batuweemu eddagala, ajja gendanga atwale kasooli batuweemu emmotoka ku nkola eya butter trade. Bw'omubuuza olwaleero nti ebyo byaggweerawa. Ne tugenda ku ddaala eryokubiri, pulezidenti n'alangirira nti ekinaabeeza lino eggwanga gavumenti erekeraawo okusuubula. Gavumenti yaffe neesigaza ekintu kimu nti yo ewooza musolo, yo neefuuka muwooza. Amakampuni agaliwo ng'aga gavumenti n'ebitongole byonna netubyejjako netubitunda, ate bangi ku be twabikwasa tebaabikoleramu mirimu kugamba nti no bagiwa bannayuganda. Kati ku ssaawa eno nga tumaze emyaka mingi nnyo nga tuli kweyo enkola egamba nti gavumenti tesuubula, gavumenti tepakasa. Ate kati batandika okwogera ku development bank nti ate twagala tuddemu gavumenti esuubule. Kakati poliisi ki entuufu ddala mu Uganda tetugenda okugoba? Jo twayisiza ssente trillioni emu n'obuwumbi 408 okuziwa abagenda okuzimba oluguudo olwa Jinja Express Highway. Oluguudo olwo bali abagenda oluzimba ffe twabeewoledde ssente naye nga luguudo lwabwe. Bagenda kuluzimba bamale emyaka 5 nga baluwoozaako ssente. Kakati omuntu abuuza nti poliisi entuufu ey'ebyenfuna tulina ki? Gavumenti yenyigiramu oba ebyenfuna gavumenti ebivuddeko n'ebireka mu mikono gy'abantu aba bulijjo? So nno singa tubadde baakuddayo wali nti gavumenti etandika okupakasa, kankugereza ekyokulabirako Mami Kibazo. Uganda egenda kukwata biliyoni 6 ewe omusingo baziwole kampuni y'abantu obuntu nti baleete baasi mu Kampala zikole. Bwe tuba nga tuzeeyo mu nkola egamba nti abantu baffe bano naddala abavubuka twagala bafunira mirimu, wali badde olowooza nti ssente ezo zigenda kgenda eri KCCA tufune ku baasi nga za kibuga nga bwe tulaba mu bibuga ebiki ebirala, nti ogenda bw'otuuka e London n'olaba nga baasi ezimu local governments ze zinannyinizo. Nti awo ekigendererwa kiba kya mirundi nga3. Ekisooka gavumenti eba nayo yenyigidde mu byentambula nga n'olwekyo ebyentambula tebigenda kufugwa buyinza na kwagala kw'omusuubuzi Kinnoomu. Ekyokubiri, gavumenti eba etonzeewo emirimu eri abantu baayo. Ekyokusatu, nti ssente ziyinza okuva mu bizinensi ezo ng'ez'amagoba ate zigenda okusakirira ekintu ekirala era ekigasa bannansi. Bwe twalowooza nti bw'oba okutta eryo kkubo baasi ozigulira KCCA nebeera ne baasi zaayo, Mukono municipality nebeera n'ezaayo nga bwe tulaba mu nsi endala. Kakati tosobola gamba nti sayidi emu oyagala kuwagira basuubuzi basigale mu byobusuubuzi nga obateekamu ssente nga ne gavumenti yenyigiramu, nti ate sayidi endala oli mu kwewolera bannagagga b'otamanyi gye bavudde na ssente nti bajje bakolere mu n'emirimu. Kyenjagala okukkiriza nti enkola bbiri kizibu nnyo ogamba nti ojja kuzitambuliza wamu era emu eryazamanya ginnaayo. Kati Mwami Museveni bw'agamba okufulumya ssente kaakati okusasula ababanja ba gavumenti kirungi, naye n'abo ababanja gavumenti nabo balina amabanja amalala, ate amabanja agasinga nga nasinagaffe wano siga mu ggwanga nti no oli agenda kuba katugambe nti abadde asapurayinga gavumenti kaakati ku ssaawa eno bamusasudde ate naye agenda kusasula Kibazo ne Kibazo aweeko n'ambooze. Ezo ze ssente zaali tugasiza, ezo bwe zityo ntono ze zijja okujja eringa ffe abamu abaawaaba emisango ne tusinga gavumenti, naye essente zisinga obungi
era bajja zisasula amakolero agaliwo nga naye kibazo era bw'ogenda okugatunulamu nga si gaffe ga bannayuganda era ssente zaabwe banazifuna bajja kukwata bukwasi ssente zaabwe bazizze ewaabwe. Gwe bw'oba olina ebbanja ly'MTN nga gavumenti n'ogisasula si kampuni yo, bw'oba olina ebbanja lya umeme nga gavumenti n'ogisasula si ssente zeezo, ekampuni si yo eriko bannannyini era bajja kuweereza ewaabwe ssente zaabwe. Nolwekyo Mwami Museveni alimba. Kyendowooza era kyenja okuteesa nga tuze mu palamenti nti akaseera ka COVID kano kaali kaseera ka kwerowooza. Olaba ne mu maka gaffe abasajja batudde ne banyumya ne bateesa ne bakyala baabwe n'abaana, naye eggwanga eddamba terisobola kuba nga likola ng'abantu abamu balekeddwa bweru. Twalibadde mu budde buno tulina obukiiko bw'abakugu bwa mirundi ng'esatu. Akakiiko akasooka era ak'abakugu nga katunuulira tutereezezza tutya ebyobufuzi mweno ode erabika nti wetugenda we ebintu by'ebyobufuzi bigenda kukyukamu, tutereezezza tutya nga bannayuganda bonna mu kakiiko ako bakiikiriddwa n'abagezi abakugu nga bo bagenze kutuwa formula ez'obukugu ezitujja wano ku COVID okututwala mu maaso. Ensonga ey'okubiri, twalibadde n'akakiiko k'abakugu ab'ebyenfuna ne bajja ne basuggestinga policies ate ne zikubaganyizibwako ebirowoozo mu ngeri entuufu ennyo, mu ngeri ey'obwesimbu, ne tusalawo nti banaye Uganda lino ly'ekkubo lye tubatutwala. Ekyokusatu zaalibadde embeera z'abantu nti banange kakati COVID nga bwazze ebintu bingi nnyo ebibadde biri bwe biti bikyuka, kati tugenda kutambula tutya n'abantu wano genda mu maaso, kubanga bwe tugenda mu maaso awo ebintu by'olaba ng'ebitono kati kibazo. Nze ng'omukristu ekigambo ky'okuba nti nno ekereziya bakyagiggadde kijja kunnyombya. Ate abalinganga nze tuli bangi, abantu tebannakkiriziganya nti gwe takisi etuule ndye, naye nga ffe abasaba wali mu kereziya abantu 50 ffe totukkiriza nti nno ekifo ky'osabira munda mu kereziya mujje musabire wano wabweru naye musabe. Oluusi ne bwe tusigala nga tutudde mu kereziya. So n'ebyo byonna byetaagako okwogerako. Naye bwe muba n'omukulembeze ye ng'akitwala nti ye amagezi n'okumanya byonna bitandikira ku ye, bw'ayingira mu nnyumba ye n'awulira ng'ali bulungi, kubanga ddala abadde bulungi. Nze ng'ali ku luguudo lw'Ejjinja mmanyi Mwami Museveni abadde bulungi mu biseera bya COVID. Ebimotoka ebireeta ebyamaguzi muno mu Uganda newankubadde bibadde bireeterako COVID ebyo yabikkiriza. Ye yasigala akola kibazo. Ate gavumenti terina kintu neki kyeyawa munnayuganda nti ne ssente ze twawaayo ez'emmere otandika okulowooza n'emmere ate gye twasonda oluvannyuma bo tebaagula. Kakati Mwami Museveni mutuufu okugamba nti bigenda bulungi, naye okuva mu mbeera eno abantu gye balimu eno nga babadde abantu babulwa na kyakulya. Bw'owulira omukulembeze w'eggwanga ng'ayimiridde ku rediyo agamba nti tetulina kye tubadde, era n'agamba baali baseka. Nze sirabye ennaku yonna mu bya COVID omanya nti pulezidenti ali mu bulamu bubwe, naffe bannansi tuli mu bwaffe eno mu byalo tubonaabona. Honorable Nambooze nkuwuliriza pulezidenti agamba nti ekonomi esigadde weewaawo eyinza okuba ng'enyenyezaamuko nti naye advantage kino kye gituwadde ndi kati abaali bagenda okukimengatta e Dubai abaana ekireka batandise ozikola. Ye bannange lwaki tulimbagana? Aga nti factory zaffe ezaakuno zigenda kufuna omukisa zikole. Nga ne Naitiru yalemeddwa bulemwa kukola masiki. Yali abagambye nti Naitiru egenda kukola masks. Ne Naitiru tegenda kukola masks. Masks zigenda kuvata China bwe tubanga tuli bakuzigula mu bungi nga Mwami Museveni bwe yali ateesezza nti buli munnayuganda gavumenti emuweeyo. Kibazo gwe wamwe kwosula ku kyalo katuga Nambooze katugambe nti nze Nambooze ndi opposition siraba birungi bikolebwa gavumenti. Mbuliraayo muntu kyawuliriza wano Simba asobola okuŋŋamba nti ewaffe ku kyalo wamezeewo kampuni oba factory ekola kino era n'abaana baffe mu nnaku zino zennyini eza COVID ne babawaamu emirimu. Nambooze ogamba kino nti abantu bakoze sanitizer amakampuni agaali gakola enguuli walaji amakampuni ago agaali gakola buwalaji obusibe mu buveera
ge babagulizaako nti Walagi asobola kati okuteekebwamu akawoowo ne mumusindika nga sanitizer abantu ne bamunaaba mu ngalo. Era ekyo tekyakyusa wadde ebyuma mu factory oba ki, bantu bakola bukozi magezi awo ne baddira Walagi ne bamupaakinga ne sabbuuni n'afuuka sanitizer. Waliyo kampuni gye bazimbye nga tebaddeewo, nene eya muganda wa Kadaga ow'ekitiibwa sipiika gye yatuleetera gye yatubuulira n'atukyamuukiriza. Nawulidde baggulawo na buguzi nti bannange ekifo kino tukiguddewo okukoleramu sanitizer. Naye nze ndi wano e Mukono, nze MP akiikirira ekitundu kati ekisingamu ge baliisa amakolero mu Uganda okuva Olegava Ejjinja gaali supposed kuyimirira wano ewange mu Nanve. Nettaka twaliwayo lya bwereere. Nenze ng'omubaka waawo nkugamba nti nno sirina makolero, nina warehouse. Waliwo masitowa busitowa mwe baleeta ebintu ne batereka. Ennaku ezo baga nti Uganda etandise okukola essimu. Nze nkiikirira ekitundu kampuni eyo weeri tebakola ssimu. Bali kye bakola baleeta essimu nga mpangulule. Kubanga bw'ogireeta nga mpangulule oleeta amasimu mangi mu kafo katono. Ne badda wano ne batuuza abaana baffe nga babawa emitwalo 18 abaana abo ne bayunga, just kuyunga assembly. Toyota eri wano nayo bagiwa ku ttaka ly'abannamaku. Agendayo n'ennaku ezo ne yeekandaga n'agaana n'okusayininga mu kitabo. Kubanga bo bamugamba tugenda kuzimba Toyota Mukono munnammanve tukole emmotoka. Bw'otuukawo garagi service center owulidde bw'ogenda wali awasinga okukozesa abaana abangi awo ku Buviiri. Abaana abo abakola obuviiri awo bali bubangi nnyo era bagenda ne baggulawo bwe bati nolaba abantu bangi nga bafuluma. Abawala bakolera emitwalo 18 omwezi, naye era nabo tebalina kye bakola nti enviiri bazikolerawo. Obuviiri bujja eri nga babusibye mu mugugu bo gwabwe kutoolako nti omutwe gwenkana bwe guti ne basiba ne babusiba mu matu amatonotono. Naye ng'osanga oyo naye ali awo nga yeewasira gavumenti emumaliddeko sente nyingi, ne tumuwa ebyaffe byonna, ne tumusonyiwa n'omusolo, naye nga tali mu production. We are not in production. Kokka kosobola okuyita nga production is where we can work nga assembling, ne tukola assembling kye bayita assembling. Ate assembling teriyo omukulembeze w'amazima sobola genda mu bantu neyeyagala nti eryekolero twalifunye. Ampuliriza oli ku lutindo ndi ne Honorable Betty Namboze mbaka w'abantu b'Ekyaggwe. Honorable Namboze mbadde ntunuulira ekiwandiiko kya President nkiddamu ne nkitunuulira nga bwe nkuwuliriza. Naye nga tonnagenda mbadde ngamba nti nga Mwami Museveni tannalowooza kutugamba ku mirimu mirala eginajjo olw'amakolero ago g'agamba. Ate talina kyakoze mu kukuuma mirimu gy'abantu egibaddewo ba abantu gye beeyiyiza. Mu biseera bino ebya COVID, Mwami Museveni aggyewo emirimu mitwalo na mitwalo egy'abantu abavuga bodaboda. Nze mu kibuga kyange Mukono bodaboda is an industry. Lwe twasembayo nga nkyali mukozi wa Mukono municipality. Twawandiisa bodaboda, that was in 2003. Twawandiisa bodaboda wano e Mukono nga Mukono ne Goma ziri 15,000. Mu 2023. Bw'ogamba nti bodaboda ne Mukono ziri wakati w'15,000 n'akanaana, n'ogamba olwo abantu 8 wabagobye ku mirimu, n'ogenda ku taxi, kubanga ezo gy'emirimu gy'abantu baffe gye babadde beetondeddewo. N'ogenda ku taxi n'okeera n'otandikwa abataxi wabagamba mulekere abo okukola tulwanyise coronavirus. Bw'ogambye nti nedda muddemu okukola ate bataddeko ebisaanyizo ebiyitirivu, ojja okubyemu ebikubo, ojja emmotoka namukawerete, ojja olina luutu kyati, ojja kwegambe ate tebazzeeyo. So nga tetunalowooza na ku mirimu giri egy'ekitalo omukulu gy'agamba otondawo tugaggawale tusanyukeko muka triyoni mu katabalika akamu ako. George n'emirimu gy'abantu gye babadde beetonderawo akoze atya okugibakumira. Awabadde ab'obutale ettaka balitutte, abantu babagobye babajjewo. Ne mu ssaawa kati ngenza okulira e Kampala, Kayongo Mwowino akukuta tayagala bantu baddeyo basseewo middala Mwowino. Era bwe bawulidde nti emmotoka zitandika leero n'abantu bakomawo leero mu butale,
ne bagenda emidala gy'abantu bagimenye nakiro. So tuna Hello. Honorable Namboze. Ampuliriza tukomawo Honorable Namboze. Simu ye erabika oludda luli efunyemu ebizibu naye tukomawo. Honorable, kino kyakoonako ekyemirimu gy'abaana n'emirimu gy'abantu. Ebimu ku bibuuzo bye tubuuza ate tubibuuza we. Honorable Namboze, Minister wa local government mu gavumenti erinze oba gavumenti ewabula. Kino ekifaananyi kya Kampala omunene oba kye bayita Kampala Metropolitan. Kibadde kijja nekigenda. Olwaleero ewa Kitaka ne Lukwago ne Amongi bwanga bagambye aba taxi nti temukola n'abeewa Namboze babayimiriza. N'abeewa Namboze katugeze akola mukono kayunga amateeka ge gamufuga era naye ayina route chart akola mukono katosi naye yeetaga route chart yemu. Tukimanaginga tutya bwe babanga bayina be baaganye nti emisolo gino tegijja kuweebwa. Kino njagala kufuna kifaananyi okuva ye eri ate Namboze abadde activist mu nsonga zino nga nneneko twagaladde atunnyonnyole. Kino kitegeeza ki eri bonna abaana ba booda nga tebakola oba nga basomba babiise bifuluusi compensation eri ki? Eyagenda okuggulawo Jonathan Budde e Kampala nempita ku Kitante Primary School nga jo lwe bawa aba taxi babawa ebipande n'ebigenderako bye balina okukozesa naye b'osuubira okukola ku Lwokuna oba licensinga leero. Ampuliriza oli mu lutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo ne Honorable Betty Namboze oludda luli tukwataganya ensonga zino wengendedde Mbirango. Honorable Namboze mbadde mubuuza omulundi guno singa akosikategedde akavuze naye katusooke tumala okufuna Honorable Namboze akomewo ku mukutu kubanga ekigendererwa kyaffe kyakumanya ye nga minisita w'ebya wa local government mu mbeera eno ey'abaana ba bulijjo because byonna bwe tugenda okunnyonnyolegana nze nina wensigala mpagamidde. Hello, Honorable. Yes, ekyamazima sikyali Minister wa local government. Mukifo ekyo mwaddamu mukyala Betty Muzanira ow'Erukungiri. Nze kakati ndi Minister wa information, Minister w'ebyamawulire ne Kampala. Yes. Kati mwabe Kampala bwe mutusibira ebweru kubanga njagala kutunuulira omwana avuga taxi mukono katosi. Avuga mukono kayunga Galilaya Bale bwe batuwa amateeka ne bagamba nti mujja kuwandiisa babawe route map n'abo baali boogera nabo tebayogera nabo era kyekimu ku bintu ebitunakuwaza. First of all, Kampala si kifulukwa. Ekibuga Kampala kirina abakulembeze Lord Mayor ne ba councillors be aboku seated level ne ba mayors ne ba councillors aboku divisions. Ate era ne district zino ez'omuliraano Mukono, Wakiso n'Empigi nazo zirina obukulembeze. Ennaku ezo Parliament yatwala obudde bungi nnyo okutereza etteeka lya Kampala era ne tulifulumya ne gavumenti bwe yaliraba yalabamu ekirungi kimu kye yayagala okulonda speaker Lord Mayor aveeko obuyinza obukubiriza enkiiko naye ate obuyinza bwe twakwata Parliament n'ebuwa Lord Mayor obungi nti yateekwa okukola budget yateekwa okupulaningira n'olukiiko olwo ne baleeta mu council ne bayisa eyo bo babugaanira era mwami Kitaka ali Kampala awo bukeera bukeezi nti bakola paaka naye nga towulirangako. Hello. Kitaka kati okola budget okola paaka budget eruwa kiki ekyawandikibwa mu budget eno ku paaka okwo tewali. So ekigambo ky'okutwala obuyinza buli buyinza we buli President Museveni abukimyeyo
bwe buba buyinza bw'abakulembeze ab'ennono abukimyeyo, bwe buba buyinza bw'abannaddiini abukimyewo yoyo abulina, bwe buba buyinza bw'abakulembeze bwa paalamenti yabweza mu nsawo ye, bwe buba buyinza bwa local governments abututte. In fact wano we tulaga nga bw'atandise okugaba ku mmere agenda n'okunona obuyinza bw'omwami mu maka ge, nti n'abasajja mu maka gaabwe nga nabo tokyalina buyinza gw'okyalowooza nti no Lukwago bamuggyako obuyinza bwe baamugana okukola, bajja kutuuka ne ku muntu mu maka ge. So ebigambo byaŋŋambye bye bigambo ebisinga obubi. Tewali muntu kuffe atakkiriza nti waliwo enteekateeka ey'enjawulo mu byetambula esaana. Naye bw'oba onookola enteekateeka eyo, first of all sooka oappreciatinga abannayuganda abeetandikirawo omulimu ogwo. Ekyokubiri obuuze bantu bameka abali mu sekita eyo. Kakati bwe tuba twagala enkyukakyuka tuzikutte tutya era tuzireese tutya? Tuzireete lumu, tuzireete mu phases, gavumenti eyingiremu omulimu guno gufuuke gwayo, oba tuguwa abagagga bannaggagga bano abalala ababadde bagukolamu bafuuke bapakasibooli, oba tuyambe ono omuntu ssekinnoomu agulimu abeere nga enfuna ye etumbuka asobole okukola ekituufu. Kati nga kibazo okugeza South Africa, nagenda okukola benchmarking ku kibuga Johannesburg, balina nabo taxi entono nga zino ze tulina. Naye gavumenti kye yakola yayimportinga taxi ennene ezitwala abantu 35 nga mpya ttuku type ya Benz. Negamba buli alina emmotoka eno eya Japan etwala abantu 14 nti gikomyewo. Abantu ne babajjako emmotoka ezo nga bwe babawaamu ziri ennene. Kakati nga babawampe nga babawampe ne bazibawa. First of all ng'emmotoka ye bagivaluinga ne bagamba nti emmotoka ya Kibazo we tugiddiza ebaddemu miliyoni 10. Eno gye tumuwadde ya bukadde 5. N'olwekyo Kibazo tukuwoze obukadde 4 era gavumenti ojja gisasulanga bwoti paka sente eziriggwayo ofune kaadi y'emmotoka yo. Ekyokubiri zino ze bajja ku bantu, gavumenti n'eziri conditioninga n'ekola re-exporting n'eziri-exporting e Malawi. Kwegamba ng'olaba nti ekigendererwa kyakutereeza, naye wano ekigendererwa kyalibadde kyakutereeza, naye omululu gw'abo abalimu ate tebasobola kukyeresa. Omanyi Kibazo tulina abasajja mu gavumenti ya Mwami Museveni nga ne bwagenda mu kibira natta embogo, bw'aba agyetisse ng'agenda eka n'awulira ejjenje nga likaaba assa embogo n'agamba nali n'ejjenje sirireka. Kakati abo abayagala okugamba nti gundi mukulu Salimu Sale, simanyi Tumukunde, simanyi Kayuhura, simanyi ani, ebito bonna buli omu alina kati kampuni ya pikipiki. Kati all of a sudden bagamba aba pikipiki nti temukyali passenger carrying motorcycles, mugenda kufuuka bamigugu. Naye nga bagamba shops zonna ennene mu Kampala nti wano Shoprite, wano gundi, wano Game, bagambye nti aba boda abalina okukolerawo beba simanyi century, something like that. Owulidde? Kwe kugamba nti ne bw'oba obadde oyagala kutereeza taxi, enkola gy'okikozeemu ffenna tulaze nti ekigendererwa si kyakutereeza, wabula ozze kweza mulimu ogwo, n'ako kasente akatono akabadde bannansi bayitaawo ne bakafuna nako kabajjeko. Kyekiri kyegambye eky'omuntu assa embogo kyokka n'akayanira n'ejjenje. Onobo Nambooze, njagala kuyingira byabufuzi. Embeera eno mu mbeera ya bulijjo Mwami Museveni atudde katebe n'ebigere akyakala. Yabasibirayo. Yes. Enkya ne bwe balangirira nti abaaye nti efirimbi evuze tugenda mu kulonda. Kwa ku TV na radio campaign. Nenina nempulira mmwe ne mugamba ki? Muli mu mbeera egamba nti owaayi tulinzeemu olw'embeera eriwo, oba waafuuyira firimbi tugende, kubanga awatali kubuusabuusa olw'embeera olwaleero tuli mu June. Akalulu bwe kabeera ka February ak'obwa president n'obwa member bwa parliament. Weewaawo akadde kagenze. So nomination is at December latest.
akadde katambuddeko abantu bandibadde kati bali mu bantu batambuddeko bazimbye structures boogedde n'abantu ab'obumyufu babukoze n'ebigenda mu maaso ebifaanana bityo embuyaga ebifuuyeeko mufa ab'oludda oluvuganya tulimu gurupu bbiri ezoogera ebyenjawulo wadde ng'ekigendererwa kyekimu. Waliyo abantu abagamba nti tugenda kuyingira mu kalulu mwami Museveni kategese oba tutya tukamuwangule atulangirire batulayize akwate obuyinza mu ddembe ku lunaku olulaganye abutuwe oba ayagala oba tayagala ekkololo eyo tiimu weeri ate naye erina ensonga zaayo nga ntuufu. Ne wabaawo ttiimu ey'okubiri egamba ti mwami Museveni ng'akyali ku kalulu ng'omutwe gwe gukyaliko ogw'omusajja ow'enkofiira nga abakulira ebyokulonda be bamukulu by'abakama n'abalala bakola nabo tetugenda kubeera na kalulu ketukwangula era ne batulangirira era ne batuwa obuyinza mu ddembe. Oluusi gurupu ezo zombi we ziba zoogera abantu abamu bawulira nga ffe ab'opposition abayomba naye nga mu butuufu tetuli mu kuyomba. Mu butuufu ffenna twagala ekintu kimu nti ffenna twagala okukyusa obuyinza naye buli omu agamba nti tubukyuse bwe tuti. Kakati ku bantu abagamba nti bagenda mu kalulu nti akalulu kajja kumala baidawe nange neesimbawo wano emukono naye akalulu akasobola okubeerawo mu kiseera kino ekya covid kajja kuyamba nnyo ba incumbents abantu olwedde abali mu bifo bino omulundi guno bagenda kuba n'enkizo nnene nnyo nnyo mu kalulu singa kakubirwamu eno embeera kubanga omuntu mwene embeera etaliko kuba nkuŋŋaana etaliko kakuyege omuntu agamba atya nti ogenda kunoonyezaamu akalulu ssebo bw'otambula ogenda Karamoja odde ku lwediyo ye Karamoja oyogere ebigambo ye kakati beje aradisa akugani aladisa akugobe ku lwediyo ngera bwe tumanyi bulijjo kubanga owa radio yajja gamba bugambi nti nze kibazo gwe sirina programu yo alimejjukuwa bagambe nti ennaku eziri wano bazibuukinze kakati bwe tukkiriza mwami Museveni n'atuserengeseza mu kalulu mu biseera bino bannayuganda ekyo ntaba mukyetegekere bwe mubanga muwaga nti songa njagala mumanye nti akakalulu tuba tukagenzeemu naye nga mulina okukkiriza tukagendemu kufana kukola ki na kuwona nga tugamba nti omukisa ogwo gagendamu just kugamba nti ebirowoozo byonna biri wamu naye olw'okuba ebirowoozo byonna biri wamu naye tugenda ku luno lutalo lwe tuyingiddemu. Kati waliwo abalala abalowooza kati nganze bwe ndowooza nga Dr. Besigye bw'alowooza naye ng'endowooza yaffe neevudde kuba nti tuli baazirwanako tulwanye entalo n'entalo okuyita mu kalulu ak'okukuba enkuŋŋaana ak'okukuba ne babala ne tulaba engeri gye kabalwamu nga tugamba abantu nti oba mwami Museveni agamba nti okulonda gyekuli oba agamba nti nno okulonda tekuliiyo byonna tebiriimu makulu ekirimu amakulu mwe abantu baffe okumanya nti singa musalawo obuyinza gavumenti ekyuke enkya mazima ekyuka naye nga mukyali eyo nga bwe bakwata Nambooze bambi oyimirira eri n'omusaasira noga bambi mukazi wattu bamukubye n'omusaasira awo bw'otyo era n'ogenda ne ku lunaku olw'okulonda n'omuwa akalulu enkola eyo maybe esobola okuwanguza obwa kansala abalinga abaffe 5 ababaka ba palamenti 5 ku 100 ab'opposition basobola okuyitamu ekibuga ng'ekyo Kampala musobola okulwana Lord Mayor n'ayitamu naye ku kigambo ekikwatagana ku bwa president ne ku nkomerero y'akalulu konna nti asinza okuwangula ebifo ebingi okukola gavumenti mwami Museveni tetunnamutuusa waategekera kalulu n'alangirira bituufu bikubaddemu. N'olwekyo bw'aba agamba nti okulonda gyekuli kubeeyo bw'aba agamba nti tekubeeyo kuleme kubaayo ekikulu nze buli lunaku nkeera nkubiriza bannange nti tetugenda kufuna bwenkanya kukyusa kujjako mwami Museveni mu bukulembeze nga tuyise mu kalulu keyeetegekedde okujjako nga mu kalulu ako tumaliridde okukoleramu ebyamaanyi bulijjo bye tutakolanga bannayuganda mukimanyi
waliwo ebyamaanyi bye tutakolanga. Kiza Besigye ne bamusibira wakanga akalulu kawedde eggulo n'atoloka n'ajja ku mini price ne bamukwata ne bamutwala ne bamusiba moloto. Abantu ate ne mukono tukuba ngoma Namboze yawangudde, ate Kireka Bazina Ssemujju yawangudde. Ng'ennaku zigenda nga balayira nga mutandika kweyombesa mwekka, beemupite mulayira beemupi ng'emyaka giddamu nga mutandika kugamba 2023 kubanga nze ekyo kyekinnuma kibazo. Kati bwe mpulira abantu nga bagamba nti 2023 atuuke, nze kibazo natandika okulaba obululu bwa Museveni mu 98 semwogere bwe yeesimbawo 96 akalulu ako 96 weekaggwa abantu abatamatira ne bagamba ako nakakuuma aka 96 waliwa sijja kwogera anyway n'abantu ne bagamba nti kale tumulinze 21 ojjukira waliwo n'abaana bayimba nti buli babuti bali bagenze naye newankubadde twesunga 21 waliwo bye tutakola era ne tusigala nga tweyisanga bwe twali mu 96 kati akalulu ka 21 wekaggwa abantu ne bagamba nti kati biri akaddako kaali ka 26 atuuke 26 n'atuuka era ne tugenda mu kalulu era ne tukawangula naye bannayuganda ne balemwa okukola ekintu kimu kye batakola ku olwo era ne batakikola 26 ne bamutwalako abantu ne bagamba nti 2011 leero we wali salesale tusazizaawo n'olusittale bannange ne tubagamba nti bannaffe temutuveemu munaasitukiramu nti akalulu munaakakuuma all the way abantu bagamba kijja kubaawo kyabasajja tubatwala ng'olwo Besigye akyusizza luli yagambanga nti genda okuba akalulu ebyo bindekere n'ategeera nti obwomu tabisobola ng'agamba abantu tuyingidde akalulu kano mu defiance tujja kulwaniramu abantu ne batugamba mugende akalulu Museveni era n'akatwala abantu ne bagamba nti kale kati 2016 ne tutuula ne mu nkiiko ffe ab'opposition twegatte omu kubateeseza wali maaso mwegatte ye Betty Kamya akalulu afuuka minisita mu gavumenti ya mwami Museveni ne 2016 n'atuyitako kakati ffe abalinga nze kitulemererwa okugamba abantu nti 2021 ye salesale okujjako nga bannayuganda batugamba nti ebbanga lye tumaze nga tubakolamu omulimu ku luno ddala bamatidde beewaddeyo nti anaakwata mu kalulu ka 2021 n'asoma birala ng'ate n'abalonzi balonze birala oyo ye tujja kufa naye tufaafaagane mu nkola nga ssemateeka gy'alagira awo wembeerera concerned nti akalulu kaddi oba kabbiri. In fact singa tubadde tugenda kwekubira kalulu mu mazima nga gavumenti gye tulina si eya mwami Museveni, singa kati katugambe balangirira Besigye olwaleero twalibadde mu state of emergency egyo emyezi 6 kubanga kana akaseera ke tulimu si katereevu, tuli mu kaseera kya kabenje. Olwaleero twalibadde mu state of emergency nga parliament yerina obuyinza obusukkulumu era ne tuba nti bwe tutuuka mu biseera ebyokulonda naye ng'embeera ya covid tekyuseeko ng'omuntu asobola agenda kunoonya kalulu, twalikkiriza bulungi obukulembeze ne bugenda eri mukyala Kadaaga n'abukuuma emyezi emitono n'atutegekera okulonda. Tewalibadde muntu agamba wano nti tugende mu kulonda ekijja kijje kubanga mu mbeera eno ddala tusobola kutegekera mu kalulu. Naye olw'okuba gwe tuvuganya naye ye mwami Museveni ye owulira agamba nti akalulu kabeewo ng'amaze okulaba nti eno embeera emuyamba buyambi tetugenda mu kulonda wabula sebo tugenda mu matikkira ga mwami Museveni, tugenda mu matikkira. Emabegakaawo babadde batugaana otambula. Essuubi libadde lyagamba nti nomination za mugwa 7 okuva olwo abeesimbyewo bafune omukisa okutambula. Essuubi lyali lya kukozesa ssemateeka agamba nti anaavuganya obwa pulezidenti bwe beebula omwaka gumu akalulu kabeewo akkirizibwa okutambula wonna nga yeebuuza ku bantu. Ebyo baatulemesa. Kyagulanyi teyagenda, Tumukunde teyagenda, era ne bwe mba nze Namboze nga nze nvuddeyo era nange tebasobola kunzikiriza genda. Kati okugenda okugamba nti ebikonde ku luno onoozannya tubizannye ku makya oba kiro nga gwe bakusibye ku njegere. Naawe noga nti tubizannye ku makya wenja okuwangula ng'oli ku njegere. Nze ndowooza ekiba kisinga okugamba ti oba ebikonde tubizannya ku makya
oba tubizanya lwaggulu musooke munzijeko enjegere. Honorable Namboze, nina wano omuntu bamuyita Fatuma Bonabaana. Fatuma Bonabaana agamba nti Honorable Namboze ekifaananyi bw'omala okisiiga bw'otyo effectively otugamba nti mu kalulu tetulina kye tukimayo. Bwe mutyo bwe mwayogera ne luli nti mumala ne mu disorienting abalwanyi baffe. Bonabaana ayina ekifaananyi ku mutwe ayinako enkofiira. Kibazo si kituufu. Mu 2016 akalulu akasembyeyo Dr. Besigye yagamba nti akalulu lutalo kuba tetusuubira mwami Museveni kutulangirira. Amama Mbabazi n'aga nti nze nzize n'ebikola byonna n'obukodyo bw'oli mbumanyi nze munnonde akalulu bajja kunnangirira oba baagala oba tebakola ki. Ani yagaana bannayuganda nga mukyala Fatuma oyo okulonda Mbabazi bamulangirire babalangirire. Ani yamugaana yali awo Mbabazi bali muwadde obululu obungi kubanga ye yagamba nti ye mwene embeera kalulu. Honorable Namboze ekibuzo kyabo lindako katono mmaleyo nga bw'abadde awandiika kuba agamba nti obudde buno bannamboze n'abalala bonna abalwanyi b'ebyobufuzi amaanyi mwandigatadde ku mwana mu bukomera, mwandigatadde ku mwana ne tuzimba omuggundu ne tutwala omusajja naye bwe mwogera ku ndoza mpiri bbiri awo nti ekigenda tulya buli. Ekisooka omuganda agamba nti atamukutte yagamba nti kwatira ddala onyweze. Ffe be basindika ku front line abali wali wenyini awali emmundu eyakanze nze kibazo ndaba ntambuza muggo. Kumanyi kuba ndi ku front ki nze bwe ali ku front line bwe nkugamba nti eno enkuba yetuyisa wano gwe atali wadde ku front line ali ewala mpereza akameseji nga ndi ku radio n'ogaana okumpuliriza obeera mulyaza amaanyi. Ekyokubiri mulekerawo okuyita candidate omwana omuntu gwe tusuubira okututema mu nvuba okununula ensi yaffe agitereeze. Omanyi si kujjako bujja mwami Museveni naye n'okututerereza eggwanga ateekewo policies ezinakolera buli muntu. Buli wemugenda nga mugamba nti mulekere omwana obukulembeze mubufuulanga ffe abali mu kusaaga obusaazi. Nze siwaliiwo candidate gwe njagala kuyita mwana. Abantu bonna abeesimbyewo balina ebisaanyizo ebisaana okwesimbawo. Ffe mu opposition omuntu eyakayogera eyakalangirira nti candidate akyali omu tewanabaawo mulala yeerangiridde. Ate oyo omu yeerangirira si mwana alina emyaka 40 gagenda kuwera. N'olwekyo tetusobola gamba bannayuganda tibanange mugobe mwami Museveni jjajja tuzeewo omwana. Bino si byakusaagirira, bino bintu bikwata ku ggwanga lyaffe. Kakati bwe munaamala obutayita Bobi Wine mwana njagala mumuwe ekitiibwa ekimusaanira kubanga temujja genda mu bannayuganda. Bannayuganda bonna teboogera Luganda nga nze naawe ekibazo. Baagala tubatwalire candidate nga ffe ffennyini tugenda tumwanjula nga tubanjulira mununuzi. Negwe bw'ogamba nti batange ffe aba Buganda tutuno ffe tuleese omwana waffe muwe omwana akalulu oba obifudde byakusaaga busaazi. Nze era tosobola kuŋŋamba mbu jangu owagira omwana ate omwana omuto bino abinonamu ki? Bino ebintu si by'abaana, bino ebintu by'abasajja bakulu. Era Bobi Wine si mwana, musajja mukulu era yeesimbiddewo mu kiti ekyo ng'alina obusobozi asobola. Si mwana. Mwami Museveni we yagira ofuga wano mu butongole yatugamba nti yalina emyaka 42. So era tetwagamba nti nno Museveni mwana. Ojjukira Museveni yajja wano ng'alina emyaka 42 naye nga banne bonna baali nabo bamuyita muzeeyi. Si bwe gwali? Golowooza lwaki? Kubanga balina okulaga bannayuganda nti omuntu gwe tuleese asaana emyaka gyegyo si mwana muto si musajja mukadde nga bamuyita muzeeyi. Owulidde? Era n'ennaku zino ne yeeyongerako n'agamba kati ndi jjajja. Abantu abamu ekyo kibaluga nti wamma nno sajja ono ensagirabye byalabye abirabye. Naye munaleeta candidate ow'okununula, candidate ow'okukubiriza bannaffe nabo bamuwagire nga mwe mujja mumutunda ng'abatunda omwana mujja tumenyesa olubimbi nnyo. Ekyokubiri nze nkugambye nti wali ntuddewo ku kyoto kibazo mwe mwatusitula si kyekyo
naye abantu bwe banzikiriza ab'emukono ne mbayimirira ku bibegabega ningize nange ddala nenzikiriza nti ninye ku bibegabega bya mukono ne kati olw'okuba ninye ku bibegabega by'abantu b'emukono ndaba wala ne baŋŋamba kati nambooza olaba kyeyo ne mbaga ndaba yesote eddene eno ne batandika okunsuna olimba gamba nti olabayo engabi kati mwe mwatusitula ne mututuusa wano mwebale kakati we mwatutuusa tulaba ebintu mwe bye muba temulabye tuwulira bye muba temuwulidde tukwata ku mwe bye muba temukutteeko tuwunyiriza bye muba temunnawunyiriza si lwakuba nti tutegeera nnyo naye lwakuba mwatusitula ne mututeekera mu kifo we tusobola obbikolera ebyo kati fe abalengerayo tubagambye nti akalulu tukakozese nga trigger twagala abantu kubagamba tetukyaddamu kugamba abantu nti mujje mutulonde mubikwase nambooze era lumu twalina ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga yalina eŋŋombo ye ng'agamba bikwase Kyagulanyi ne mugamba honorable na wano we tugenda abantu tubagambe nti tubikwase Kyagulanyi nanga nti abantu eyo eŋŋombo nagivaako ne mbagamba nti mwebeereremu ekigambo mwebeereremu ekya mwami Kyagulanyi kifaananira ddala na bino bye twogera bwe weebereramu oba tokyalinze byabakama kulangirira bivudde mu kalulu muba mujja kubyerangiririra bannayuganda tulina okwetuusa ku ddaala nga byabakama tutaddewo embeera ng'ayagala oba teyagala tasobola butalangirira ffe ekyokubiri tulina oteekawo embeera nga bwe basindika amagye gatukube gajja kutuuka ku street gadde sayidi yaffe awatali kukola ekyo bassebo ne bannyabo mwami Museveni lugenda kuba lumbe lwe luli mujja mu buyinza bwe mutakkiriza tukole ekyo n'olwekyo nze ebyo ebyagamba nti no banange mujje bangi mulonde mbitulekere ffe twabyogera mu 2006 twabyogera mu 2011 tetukyasobola kubyogera mu 2021 kubanga tumanyi nti ekyetaagisa okukola kineneko okusinga ekyokuwagira obuwagizi omuntu n'omuwa akalulu mu box emabegako awo baalina ekyo nga buli kyobagambako bannange twerwaneko nti funa endagamuntu bannange kino kiri bubi nti funa endagamuntu bannange gundi bamusse funa endagamuntu olwaleero mwami Museveni yakeera ku makya ne byabakama naga nti endagamuntu ki ejja okukozesebwa mu kulonda kakati agamaanyi nyabo ge twamala nga tukubiriza abantu nti funa endagamuntu gatufaaki kubanga mwami Museveni yakutte firimbi bw'omusala ng'akuwa red card bw'oteeba ggoolo ng'agisazaamu bw'ofuna penalty ng'alifuula koona kwegamba gwe okole ki nga firimbi si gw'ogikutte n'olwekyo ffe atumanze saagala kulimba bulimbi wanu tewaliwo candidate mwana candidate akyaliwo owa opposition musajja mukulu awezezza emyaka egy'essalira constitution gye yalagira si mwana muto alina n'amaka okumanya si mwana muto ye mubaka owa parliament akiikirira ekitundu ky'ekyaddondo kati njagala tumutunde bwe tutyo ate tumutunde nga candidate wa Uganda so singa candidate owaffe w'Abaganda kubanga bagamba sebagoba nyonyi sebageya nyonyi nga namunya ali kunju abantu we twogerera ebyo bangi nnyo nga ne bw'aba teyaliwagidde Museveni kasitawulira nti ono candidate w'abannambooze ye ekyapa kyakutte ekikulu kya Buganda ajja kumuma akalulu ate nga ffe obuwanguzi bwaffe tulina kubujja mu bannayuganda bonna kutuwa kalulu oyo muzeemu naye bw'aba awulira nti ffe tumenya nti nze nambooze bwe njija ne mbulira abantu nti n'akalulu kano bwe tutakagendamu nga tugamba kufana kuwona bajja katubbako nga bwe bakatubba mu bulijjo nti njogedde bubi nange nsoomooza Fatuma nange wano wendi saazaalirwa ku mwezi ajja atwegatteko ayogere ebyo ebigambo eby'ensonga byalaba bitutwala mu maaso sibula abantu honorable sabo neyanziza nnyo webalire ddala okumpa omukisa guno njagala okugamba abantu naye n'okusingira ddala ab'omu metropolitan Kampala nti kaweefuba oyo gwe tuliko wogamba nti twebeereremu twerwaneko tetugenda kukkiriza kugoba ba bodaboda ku mirimu tetugenda kukkiriza kugoba ba taxi ku mirimu gyabwe tetugenda kukkiriza kusindikiriza abantu babadde bakolera mu butale ffenna twagala Kampala omulungi naye Kampala si yajja okulungiwa ng'ebitundu ebirala tebinnalungiwa
abavuga boda ne taxi babikola lwannaku gavumenti terina mirimu gye bawadde gye balekawo n'olwekyo tusaba mutweyungeko munaku ntono ezinajjawo tugenda okulangirirayo ekintu ekinene ekyaffe bannakibuga Kampala Metropolitan ng'ekigambo ekyo kyagamba nti tukooye ejjogo kibazo mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyabo tugenda mu kampeni yaffe tukooye ejjogo. Ampuliriza abadde Honorable Betty Bakireke Nambooze aga nti kampeyini etandika tukooye ejjogo oli yagaa nti mujooga nnyo kati ono agaye nti ejjogo balikooye. Ngenda kunoonya mmeeya omulodi atunnyonnyole bino.